Kitalo bamusobezaako ne bamutta eby'omwana bibino mbikuleetedde gwe mukwano gwange atugobera ate ebya DNA Grace Khan ne Prince Omar bakutte wansi ne waggulu ensonga zeeyongedde okutabuka ebiri ew'omukulu amanyikiddwa nga Martha Mukisa Sanyu Jerere byonna wano ku Clarity Source 256 n'enkwaniza gwe mulungi omukwano gwange atugobera n'enkwebaza n'emirimu gy'otussako engalo okola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala egwe wenna eyakasooka okulaba vidiyo zaffe nkusaba nti please go ahead and subscribe tekako notification bell video kugimpera like kikulu nnyo ate ebisigadde ojja kubeera nga obinkwasa if it's all about information ojja kubeera obifuna by notification yes mukwano gwange gwe omulungi eyazaalibwa olunaku olwaliro okwagaliza amazaalibwa amalungi ate gwe wenna alina obuzibu bw'oyitamu nkusaba mukama ate abeere nga abukwisamu tugenda tandikawo mu information munnange amawulire ennaku zino agatambula gakubeera nga ate abaana abato ku myaka gyonna yeetuse n'atanaba kwettuka obunkenke bungi munnange entiisa eno gy'olaba eguddewo mu kyalo ekyemanyikiddwa nga Kasangati wano mu ggwanga Uganda oluvannyuma lw'okubeera nga ate omwana ow'emyaka egikyali emito ddala emyaka 8 yasobezeddwako ate n'amala n'attibwa. You had me right. Kitalo nnyo kitalo ddala wabula ekisinze ate okubeera nga kyewuunyisa era nga kinakuwaza kwe kubeera nga ate mu famire eno omukyalo ono afiiriddwako omwana ono gwe twogerako w'obuwala kwe kubeera nga yakafiirwa abaana kati 4 yes yakafiirwa abaana 4 mu ngeri y'emu ate ng'ali mu kitundu kyekimu oba oliawo abakuumaddembe bagambye nti bagenda kubeera nga ate batekawo okunoonyereza okw'enjawulo okubeera nga basobola okuzuula ddala kiki ekituufu ekyatuusewo ate n'omulambo gutwaliddwa mu Kambu gwongere okubeera nga gwekebejjezebwa. Mukwano gwange gwe wenna alaba vidiyo eno njagala okujjukiza nti obunkenke bweyongedde abaana bangi obulamu bwabwe busaanyiziddwawo mu ngeri y'ebweti wabula okusinziira ku information gye tulina abantu b'omu kitundu kino bategeeza nti omukyalo ono oba oliawo yeetaaga okwongeramuko okwetegereza ensonga zino kubanga si gwe mulundi ogusose okubeera ng'afiirwa omwana we mu ngeri bweti. You had me right. Omwana kati ono waakuna mu baana bazaala mu kitundu kyekimu naye tewaliwo bujulizi bwabuddeyo bwankomeredde nga bwogera ku nsonga eno yes twagala okunyolwa wamu ne family eyo omukyalo yafiiriddwako omwana akatambika nnaku nnyo sigenda kubeera nga kabalaga naye ate nga embeera y'obweto bweri omwana wa myaka 8 yasobezeddwako kyokka n'amala n'attibwa ensonga bwe zityo bwe ziri kitalo nnyo kitalo ddala ngenda beera nga nkujjayo nkutwaleko ewa mwana muwala Caesar Martha Mukisa our very own njagala okugamba congratulations omukyalo oyo yavudde ku lujja omukyala Martha Mukisa yavudde ku lujja era omwami we yasobodde okubeera nga akyala bakoze okukyala naye munenga omanyi nti bannayuganda temuli bangu mwagala nnyo ebintu ebyonoonese ensonga lwaki ennaku zino emikolo tukola jangu kutwolaba bulabi bifaananyi ngoga nakundi babututana yes munnange omukyala Martha Mukisa yasobodde okubeera nga ate ateekawo omukolo ogwabadde ogutali gw'abantu bangi abantu mwanyi balina ebigambo oyinza oleeta omuntu nadda ate omukolo gwagunato no Martha Mukisa decided okubeera ne private kukyala n'omwami we yoyo gw'olaba mu bifaananyi ate yasobodde okubeera nga asobola okumuwesa ekitiibwa eri mu bazadde be. Congratulations Martha Mukisa tusaba mukama mukwano gwange ate obufumbo bw'ogenzeemu oba ekintu kino ky'ofudde official kibeere nga mukwano kiwangaalira ddala bano bayitulu and in tears manyanga besibe basose tunaabalaba luvannyuma naye ate nga mukama ye yakuguliddewo ekkubo bantu batini nnyo nno munnaye ba celebrities abasobodde okubeera nga bakyaza abantu baabwe ne babeera so serious naye omukyala Martha Mukisa at that age asazeewo okubeera nga ataava ku lujja ng'abeera nga settlinga yes ebya Martha Mukisa n'omwami we ate amanyikiddwa nga Moses byowe bityo bwe biri njagala nkuggyayoko tugendeko ku saidi
omukulu Prince Omar n'omukyala Grace Khan. Grace Khan recently yavaayo n'abeera ng'ate atabukira abantu abaali batandise okubeera nga basiba ku mwana we ebigambo. Waliwo ebigambo awo ebyavaayo nti ate Grana nti ate biki, naye mu byonna byonna ekintu Grace Khan kyagezaako okukola kwe kusiga ekifaananyi eri omwana we oba oliawo nti taatawo ye Prince Omar, wabula akatambi ate kali mu kusakulatinga ng'ate Prince Omar ayisaamu Grace Khan amaaso bubi nnyo, amuyisizaamu egaali n'amugamba gwe Grace Khan ku bukadde bw'oliko nze sisobola kubeera ng'ate nkubeerako. Amugambye ebigambo bino n'amugamba oli mukadde, oli ku myaka gyadda nnyo nnyo, nze ndi muvubuka sisobola kubeera nga neesiba ku mukazi oba nga mbeera ku mukazi omukulu ennyansinga ng'ate ayagamba mbu anjagala oba ali mukwano nange. Ekintu kino tekikomyawo. Prince Omar yayongeddeko ebigambo ebigamba nti ayagala na kutwala mwana Grana ku DNA, ayagala bamukebeza omusaayi akakase oba obudala omwana we, naye tekyasisuubira nti oba oliawo mu basajja bonna Grace beebaka nabo tyanvudduvuddeyo n'agamba nti Prince Omar ye taata omwana ng'ate si ye, wabula kyagala okujjukiza nti omukulu Kididi yavaayoko n'agamba nti Grana wuwe. Omukulu Kididi yavaayoko n'agamba Grana nze muzaala era nze taata w'omwana, n'abeerawo kaawo ng'akayanira omwana ebifaananyi ne bifuluma ne batandika comparinga mbu omwana afaanana Kididi biki ebigambo byali bingi nnyo, naye ate wabula ye omukyala Grace Khan nga omumanyi nti wekituuka ku ky'omwana we bambi Grace akakkana. Grace yavuddeyo n'abeera ng'agamba nti bw'abeera ayagala DNA is true tugenda kukola DNA but not in the camera. Anytime from now tusuubira ate okubeera nga DNA gy'abeera ng'ekwasaganyizibwa ate tulabe ebinaavayo, naye nga bino byonna akavuyo kabeerawo, naye gwe bisinga okukosa ye mwana. Bikosa nnyo Grana okubeera ng'ate omukulu Prince Omar asobola ovaayo mu kamera n'ayogera ebigambo ng'ebyo ng'ate abadde asobola okwogera ne Grace ku ssimu oba oliawo mu ngeri emu oba endala. Ensonga bwe zito bwe ziri, ate mukulu Prince Omar yakubye emmeeza yagamba ayagala DNA kuba omwana atakakasa nti we tujja beera byonna tubikutuusako, naye kankome wano olunaku olwaleero. Clarity Source 256 mubeere bulungi bamikwano. I sign out. I wish you a nice weekend. See you then.